Okay, ndowooza omwezi baguyita ogw'ebikujjuko, ogw'ebimansuko, ogw'ebikujjuko gutuuse. Mwezi ki? December. Ogw'ebikujjuko. Tuli mu December kozi? Zimbate tuli kozi lumujja. Zimbate mayi lumu nenga simanyi December. Seriously? Sikulimba. Bado mayiti lumu kye kyakuleetedde omanya nti leero lumu. Leero lumu. Kamanyi at least kale. Ensenene zo wazikuse oba kubanga ziba zigenda. Mwete nayiza okulya ensenene. Bijjo tulya ensenene. Ate bijjo ndya ensenene. Nenda liddeko okukuba ensenene. Ndi alyako nja kuyitawo. Ntera okuyitawo naye sinayitawo. Nja kulya alyako. Naye nzosekaga tusobola leero nga tukyalina gakola. Ensenene ziyinza n'okuggwayo olumu zikeerewa okujja. Some baziplanira nazimalayo zigende nga siriddeeko. Okay, osiibye otya nno owasuza otya nomunaffe atuwuliriza. Mukama Katonda yeebale kukuma okuva mu mwezi gwa January paka wano wetutuuse omwezi guno anti era bangi abafudde along the way, but we are just grateful nti ffe tukyali balamu. Ate nabo Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe abo bonna abafudde n'abafiiriddwa abagumye, abalwadde abawonye, abasuuse era abawonye. Bye bimu suusa wonye. Okusuuka oba okugamba just obaako kale obulwadde bugenda kukola kiwona naye okuwona kwe kuwonera ddala. Alright. Ndowooza leero ntandike n'omukulu Edisendi. Omumanyi? Edisendi is a critic, right? Era nga Edisendi yabadde ku eno Talk and Talk show with Kasuku. Kitegedde. Gye yasinzidde ocriticizing David Lutalo for not being honest. David Lutalo is not honest. Kino kiviira ddala kugoba manager we, manager Nasa. Yamugobye oba naye David Lutalo yemumanyi mu kukyusa ba manager. Era kiviira ku financial disagreements okuviira ddala kweno share yakagwa akuza 15 years in the showbiz industry. Munnange mbwera kigambibwa bulijjo balina obungodiira era nga nti omukulu Nasa yeewola ssente eza concert asobole ozizaayo nga concert ewedde. Kati simanyi oba concert yabookya ssente ne zireeta ebizibu awo. Ate n'ekirala yalinga amugamba akola taleme bizinesi bintu bye biteekamu nnyo bakyaliibe. Ng'ani agamba munne? Nasa ng'agamba Lutalo. Alibiteekamu bakyaliibe. Ndowooza nga bakyaliibe ababalirako oba nnyo abateekateekamu. Ensonga z'akasente zino baze zaaleese obuzibu. Ensonga z'akasente ezengamba kubanga Lutalo abadde ng'ajja. Baba nga manager Nasa yeewola ssente ng'ayagazizaayo. Kireka show teyakwata bulungi. Ate ssente alina ozizaayo ate Lutalo ayagala ssente. Maybe I will have a problem. Kubanga nze kyemmanyi ku Lutalo bamanager z'abakyusa. Neva. Yaliko ne manager atwala kitakwatagana nawe. Waliwo manager ono atwala bakadamu ebweru. Erinnya lye ndyerabiddemu Derek. Bamutanga Derek. Manager Derek. Bamitanga Derek, kwekyogamba nti bamita Derek, but you don't know him. Oyo ne baawukana. N'akwasaganya Ivan. Manager Ivan kati yagenda Canada. Bono bamanyi? Nalinga ndiringa nabo. Kati najja n'akwasaganya ono mupya. Ono mupya yembadde sikusiyogeranko naye. Nasa. Nasa kati wakati baleetaani yegwe twogera ku Talk and Talk with Kasuku. Obedda nina ebifaananyi bya Kasuku byendaba ebiyitingana nti yayanjudde. Babeera mu boys dormitory. Tulaba ebyamawulire gwe togakakasa. Oluvannyuma ne tulaba dina liri pazo gyokulanga naye kati ayanjudde awasizza. Ayiso yanze nalabidde ddala ng'omukulu kuku wazabanga bamutwala. Sikane sikiinaako bukakafu nze naye nze manyi babeera mu bugungodiira bwabwe mu boys dormitory zaabwe. Kuku bamutwala. Okay. Kakati munnange baba nga bungodiira bwaba nga kituufu bamwanjudde. Nekyo neebuuza nga Kasuku alina okuba nga alina omukazi. Era naye akyali awo.
nebwa wasa sizala kukola nga mawulire kubanga already abeera mu kwejavaana tugende ku birala alekana alinga gundi okay kakati ngala bwomanyi nti ennaku zino agaliko gega Kibanda ekimenke kakati anirule ekimenke kyabaddeko ku Galaxy ne Nando Love nange ekimenke ekyo kigambira agamba nti Ayeskin agamba nti industry enemwetaaga nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna era n'atugamba nti wiiki gyamaze mu kkomera olabyeyo omuyimbi yenna releasinga music wiki gyamaze mu kkomera teri muyimbi areleasinze music naye kati tobalaba nga they are struggling excuse me bagenda omusiba nga kina roll of is out mbukati bagenda ekisooka ky'obumanya kiri kimu Alienskin kyabamanya kyemumanyiiko teri kolabo gye bali bakoze naye n'enyuma. Don't say that, my dear. Don't say that. Omwana yatukuba gundi ne Clever nedda ekyakolabo kyo kyesonyiwe. Alienskin nayezo bayina ebisembi. He's so arrogant but muveeko Alienskin yakola kolabo nezikwata. Alienskin kolabo gye yakola ne Clever J. It was my dear. Zafa but they were. Alienskin yakola gundi with Aziz Azion. You know. Nekwata. Yeah, zakwata. Eriwenda kuba eriwa. Kakati Alienskin. Korabo. You just don't love Alienskin. No, sisobola. Enyimba ze ziringa ali yekka. Zinyuma. Naye korabo. Kyanjogerako njagala okiwulirizenga omuntu amanyi ku bintu bya music. Yeah, njagala okubuulira comparing Alienskin ne Fikfa Maika. Korabo za Fikfa Maika n'abayimbi bonna. Olaba nga azituulamu nezikuwaata. Ne kyogamba teza? Bana abaana ba Dax Boy bakoze korabo nezikola ki? Wadde oyogera kayimba ka kono omuwala wa Swang Zavenyani? Simujjukira. Tolaba. Kebakola ne Dax Boy kayimba kakwata. Believe. Olabe ba Johnny Bulaka. Bakoze korabo nezikola. N'okutuusa kati neka Alienskin. Bwe yakola ezo nezifa. Nibana kukubanga tebamwettanira n'ekutuusa kati teri ayagala kola tezafa singa zibadde zirama tezafa Clever J kimanyi tino yali yagwagwa nadda sikyo bamala kola kolabo yamuyita buyisi yakola kolabo ate nakuba ne concert era nakuba you know that yali owuliddeko Clever J kyayogera ku concert eyo of course kimanyi yagamba nti Alienskin yamukozesa. Are you sure? Ye kufuna kasente. Seriously? Yes, Clever J. Anyway, sija kukaya na cause maybe mwe said that na this never concentrating anyamulire but ngenda kunonyereza ku collabo ezo mpulire nazizi kyagamba ku collabo yeni Alienskin batina kye yamukolera. Kati go believing at Alienskin nti wa makulu. Okay, no, si believing at wa makulu nyo na believing anti gwe chengana kyo gambye eti collabo ze tezinyuma chengana sigambye kino tebafunyuma enyuma yewa omuyimbi asobola kubeera nga bulungi nnyo nga ayimba yekka. Okay, wabayo n'abayimbi abamu nga bo balungi mu kolabo kati nga Vampino yayimba Vampino kwako ne bawizo ne bani mu kolabo mulungi nnyo oba kitegeera naye atayinza okwesanga nga oba oli awo ate singo zindi ziba nga tezikola ki tezitambula nnyo n'abayimbi abalala bona abayimbi abalala awo bemanyi beneerabidde naye nga mu nnyimba ezaabwe ezo nga zo tezikola ki tezikwata nnyo. Bayida be olaba kati n'ennyimba eza Nubian nga ne Bobi Wine olaba nga z'amaanyi okusinga ezize ng'ali yekka. Okay, Alienskin then n'agamba nti bwe babaawo omuntu yenna asobola omukyalenjinga teri muntu asobola mukyalenjinga mpozi nga it is a bunch. Omukyalenjinga kuki? In music tuyogera kuki awo Nando Love yagambidde nze nkusobola baba era kamukuba ako kamubalula bakumpe ako ko Alienskin kimweno bato baba olozani abagendo singo funamu era gwe kakitegeeza nze baba balina soka kunsasula to make it happen. Nedda ekikulu kiri bwe kiti kati Nando Love obuyimba bwe yakakubako obutonotono ne potential gyalaze ayina oluyimba oluliko enyimba eziriko by the way amubalula
amubalo nalulabo nje kamwepikidde kati simanyi ba alien ensonga eyo anagitwala wala simanyi ate n'okuyimba kayimba anagitwala wala era kayimba okay kati omanyi ennaku zino akalanga akaliko ekiremesa gundi kolabo za alien kino okunyuma tayimba ayimba gweguliriza binyuma bijja anti kati ate bwe bagenda kati mu kolabo yeetagamu obukodyo bwayo ate tabulina okay kakati omanyi akalanga ennaku zino akali ku TV ak'omukulu Big Eye nga kama cricket of Big Eye 7 December ako kakati omukulu Big Eye mukwano wategese shoyo nga 7 December naye ze gempulira waliwo agategeeza nti n'omukulu Iron Skin Enkwacho Festival ayagala giteekayo nga 7 December simanyi waawe kireka nakiwulidde simanyi waawe kireka Big Eye kati mbu Enkwacho egenda kubeerawo Enkwacho jukira last year yali ku Wankuluku ku stadium so I don't know this year agenda kuteeka wa ne batagiteekayo anti Abitex news ebitaano gye byavaawo ne bagonani ne Alien Skin kubanga yali agitegese Abitex ate ne bagimujjako kakati ne bagende Wankuluku munange kigambibwa nti maybe ayagala celebrating his release from prison ne ba fans be okuchakalako ne ba fans be abamuwagidde for the last 2 years okay banange aba Big Eye concert eriyo ku cricket ovo nga wetuwulira akalango bekagenda 7 December so I don't know Enkwacho we banaabawa 7 December yeah 7 today is first kitegeeza eriyo wait kitegeeza it is this week ku weekend is it banange njagala bawulira nti amaanyi ameemanyi yakusambe kusatade kuba talanze kimala tekisooka kati yalowooza nti ye bwayogera obwogezi bukimala ebaddewo wana kayinza obbanga gamunkuba tasobola kusitulawo show concert in a week kuba wabanga ati yenvudde nti amaanyi ameemanyi ayinza okulowooza bwatyo bwe yayingirira gundi yani gwe yakola naye palaso era yakikola bwatyo bannange simanyi naye omukulu ye n'obuvuyo bali bati tebaagala kuteŋŋana kaakati mpozi Iron Skin bali bamuwarning about the uniform ez'amagye bamuwarninga ku uniform naye ye ssebo mbu yagambye mbu ye yagamba Brigadier Nalweiso mbu ye tasobola kulekerawo kwambala uniform eyo kubanga n'abasirikale nabo bambala civilian attires bali tebazambala bambala ez'amagye zokka era n'agamba kwezo ez'amagye waatava naye sokoleke ate oyinza okwagira mu Alien Skin kubanga webeera batugaana engoye ez'amagye ng'era omusirikale bw'ayambala engoye ezitali z'amagye era asigala musirikale bwe bamukwata nga musirikale kiba kitegeeza nti nabo balekerawo kwambala engoye zaffe nga basirikale bambale nga uniform zokka wabula nawuliddeko ku Balamu ng'ayogera mu biseera ng'alabula Alien yamugambye nti Brigadier Nalweiso yamugambye nti oyo mukazi mukulu mu magye era yalwana kuva mu nsiko kitegeeza nti tosobola ate kumuddamu ki bwotyo ba yabadde agezaako okumulabula kwegamba somehow nti olina okugenda empola kubanga tewali ali waggulu w'amateeka naye ate nze sijja kulimba kyeyayogedde nyiro kiwagira nabo baziveemu nenayiti bebakenga mu kombati bakole ku bunaiti bw'amagye obunika bw'amagye obuleega bw'amagye obukusa bw'amagye tugende zino bazitulekereza tugende leeta ebigundi emboozi endala gabadde okomyawo otiddeko enjogedde ekyo totya leeta amawulire kati ezo bazikuba bati nga zirina okuba nga zabibomboola ate olwoba bakambwe ennyo yes balina okuta enkondo muzambi nga zabibomboola happy new year nga ziriko oba n'ebigundi
ebifumufumu ng'ebyokubaluka ndowooza tukiteesa omwaka ogujja kye baba baleeta munnaffe